Oluvannyuma lw'ebbanga nga bakola okunoonyereza, ssettendekero wa Makerere yakizudde nti abantu abali eyo mu 2009 be bafiira mu bubenje bw'amazzi buli mwaka mu ggwanga nga be bantu 9 buli lunaku. Kati ab'ebyobulamu n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Masaka ne Rakai basabye wabengawo alipoota ennambulukufu efulumizibwa ku bantu abafiira mu mazzi kibayambeko okulaba butya bwe bayinza okulaba nga banogera ekizibu kino eddagala. January 2022 paka December 24 ky'abantu 169 baafa nga beddise mu mazzi. Neyo information tewaliwo mukutu guli awo kugamba nti no baripootinga wano, so tuwulira buulizi nti gudi yafudde naye nga tetulina mukutu gukuŋŋaanye n'omanya nti mu Masaka tufiiriddwa abantu bwe batyo. Bano bagamba abantu bangi bazze bafiira mu mazzi naye nga mpawo kikolebwa. Mu bitundu nga ku mwalo gw'e Kasensero ogusangibwa ekyotera, enkolagana wakati wa bannayuganda ne bannansi ba Tanzania yagaanira ddala ekiviirako obulumbaganyi ku mazzi nga bangi tebalutonze. Okulwanagana okuva mu nsi endala nti TZ tusharinga amazzi ne Uganda, so nti abavubi baffe bagenda mu mazzi ge TZ babattirayo, so ng'ate era osanga nga n'aba TZ bajja mu ge Uganda nabo bakola ki, balwanagana ne betta. So tusaba gavumenti weba erina weesobola okukwasaganya ensonga ezo etuyambe tulabe nti abantu baffe tubaseevinga. Bino byonna bituukiddwako mu kkubaganya ebirowoozo kwa alipoota eya ssettendekero wa Makerere eyakolebwa ku bantu abagwa mu mazzi okuva mu disitulikiti 5 omuli Masaka, Rakai, Mayuge, Serere ne Soroti okubadde mu kibuga Masaka. Bone Enoch Balugaba omu ku banoonyereza okufa ku ssettendekero wa Makerere atubuulidde ebimu ku bye bazudde ebivaako abantu okufiira mu mazzi. Mu kunoonyereza kuno twalaba nti kumpi abantu 9 ku buli 10 abatambulira ku mazzi mu disitulikiti zino ebbiri tebaba tebambadde life jacket. Ogenda mu community kyowulira kye bagamba nti abantu abamu bafiira mu mazzi olw'okuba abakwasa amateeka bababazi kati baba badduka, era omuntu n'agamba nti nze ab'amateeka okunkwata emboko ze bankuba mmala gafiira mu mazzi. Ate abafiirwako abaabwe bakaluubirizibwa bwe bagenda eri ab'ebyokwerinda olw'obutayambibwa. Olumu bwe batwala abantu nga bagenza okukola postmortem ate omuntu aba alina okweggirayo omulambo ate nga yo community egamba omuntu aba afudde n'okola postmortem n'oba otakola. Olukuŋŋaana lukkiriziganyizza abakulembeze bajjukize ng'abantu okwambala life jackets n'okwewala okutambulira ku mazzi ng'embeera y'obudde mbi n'ebirala. Yandibadde awonyezebwa nga bukyali singa abantu byagenda mu nnyanja nga alina life jacket, kibe nga kyateeka era nga kiri enforced okusinga abapoliisi lwe beesiba ku nvuba embi yokka just like that. Endowooza gavumenti yalibadde ebuulira nnyo abantu ku by'embeera y'obudde ate era ne bakugira okugenda ku nnyanja ng'ennyanja etabanguse. Ate yo gavumenti esabiddwa okwenyigira butereevu mu kulwanyisa obubenje bw'oku mazzi. So kye tusaba nti abakwasaganya amateeka naddala poliisi erina be bayita aba community liaison officers bakwatagane n'ebyalo birekere awo balabanga abazze okubakolako obulabe. Kuba eryato lya poliisi nebiba nga liyitawo poliisi erya marine nga tebaze kukwata muntu yenna baba abavubi bajja kugwa mu mazzi.